Kitalo nnyo kitalo ddala ebya Juliana Kanyomozi Rema Namakula Babi Kyagulanyi bibino mbikuletedde bika byamaziga munabwe afudde details na information bina masawo ebigambo byasimbiye okwogera mbirina byonna Rape naye avuddeyo natabukira abasajja wamu ne Bad Black mbirina mu masawo akatambi ate nga ye omukulu Wilson Bugembe anyumya nga filimu ye wesinzeeko eya Bobby Wine mbirina nabyo mu masawo nga bwere nkola fano kwa nabo yuji ka video maden sabo kampeleka like ikabenga kasota mula katukeri omuntu yenna yandiagade kumanya kweno information na dala ba team Babi Kyagulanyi abana banupu wamo ne team Juliana Kanyomozi information yetagira dala okutambula ibatukeko kale anyongero kujukiza abawanda jazes balina majaze agali ku mutindo gwansi yonna original okuva wali eri Europe kale atenga ye hajimiti wali nnyo kujukiza gowe nanga oline bizibu nga wetaka kulomberedwa namba eri awe sembe 15 mu boxing aja kuba akuyamba kale katuyongayo na mawulire gafe agalero mwana mulenzi amanyikidwa nga abadde amanyikidwa nga Eddie nga ono abadde mulangira wali mu Paris oba Kingdom yetolo ono mulenzi nga abadde mikwano gwabangi ndoza mu comment section ndoza mulaba Eddie Kenzo Babi Kyagulanyi Rema Namakula naye nga obola bye comment section eyo olabira ddala ntino Babi Kyagulanyi abadde amumanyi nnyo nga okiraba oyo Babi Kyagulanyi ne banne teba hesitatinze bafuddeyo bonna ne basindika condolence messages eri omukulu amanyikidwa nga Juliana Kanyomozi kozi no posti ya posting ye yaji postinza ku Instagram page ye Facebook ye wamu ne TikTok ye bambi ono nga Juliana Kanyomozi lwachi amuyita Muganda we kozi bonna balangira mukimanyi bulungi tino background ya Juliana Kanyomozi mulangira era tabira mulangira era mumbeja wali mu Kingdom ya Tolo era mukimanyi bulungi nnyo era nga Babi Kyagulanyi mukimanyi bulungi naye nga ava kweyo western side era nga abadde akwatagana nono mulenzi Eddie nga fa bawanda boy UG because of the love of Babi that she has shown to you tugamba ntino may your soul rest in peace era nga Katonda awumuze omwoyo go mu mirembe ebyo no ngambi tadde mabali ebya Phoebe sibirungi Phoebe bavuddeyo ne bamutabukira ba tiktokers banne bagamba mu Phoebe munno ashakama wamusoko kukomawo kozi ashaka mukimanyi bulungi tino yagenda era na yakomawo na malati naddayo bagamba tino Phoebe yali yakomawo dda era nga Phoebe paka ne katitana bakufuna lubuto aba social media inlozi mu bamanyi bote balwawo omusajja yavudde natabukira Phoebe ina banku playingira ka video kene nga bambi omuntu yingira batte mu business ye wabata yagala zala guvayo bateno tandiko forcing omuntu okuzaala naye bananga ba social media bananga atina mwe mukisusiza nnyo ekyo na kasoko kiraba wano mu Uganda omusajja yavuddeyo nagamba Phoebe munno kadama munno yakomawo nazaala yakomawo kati uno ali lubuto anatero zaala naye gwe okolinda ki nakyeyombekedde agala beera nga kiba nayenga abantu basala omugambo yena kuba nkuplayingira ka video kono omusajja yadde kyemanyi tekali nnyo necessary naye ngenda kuba kaplayingirako mu kalabi mbirenga nkomawo ne information akwatagana ku Wilson Bugembe ne filimu ye naye bagita di abasinga tebanagiraba naye nga ngenda komawo ne filimu ya Pastor Wilson Bugembe soko girabe mbirenga nkomawo n'ebirala Phoebe nkuwadde emyezi 3 bw'oba tonnatulaga lubuto ojja tuwulira ashakama kusooka atya okuzaala Dr. Ali mazaala atya abaana ab'okusatu nazaala Phoebe oba ogenda wa Bamweyana oba ogenda wa Iga Sharifu oba ogenda waani twagala kulanga oli lubuto tufina kyakukolera the no official gyali eyo yasala obakola mbuto mugende wadde no official ata Phoebe nzijukira kubanga yigi extra media yali akwagala nesimanyi byakomawa mwate 10 gosobola okuzaala mu 10 mwezi 10 nali mulabiyeko ko reality ne mulaba 10 nze bannange sikwogera kiki oba ki 10 bannange emabega yakulanga landa talinaako yadde akabina nebuuza wa 10 agenda atya ku ttooyi 10
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, nompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja gabakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Kunnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 075 887 15 15. Because tebabagalayo naye temuvaayo omusajja n'amugjawa. It is okay for you to know your worth. Otudde olw'abaana baana ki? Abaana bagenda kulaba kulekewo. Ate olwo gwenda gwe. Exactly. It's very important to care about your mental health, your mental sanity. Abasobola bagendeeka abange lino si ssomero. Abantu abo bafulumya abaleka bafulumya. Something very important for the nation. We are addressing the nation. Yeah. So, we were saying, tetugenda tuulabula abaana. Abakyala ennaku zino tukola tusobola olabirira abaana baffe. Omukyala asobola okutwala omwana mu ssomero ery'obukadde 10 ennaku zino nga yazisasula. Kitegeeza tetugenda kubatuula mu tuzitabirira abaana tukeera ne tukola. Abakazi lwaki mutudde olw'abaana temwagala kukola? Mwagala mubeerawo, you're so vulnerable to yourselves. Everything, I am a woman. Oh, let we hustle like men. Abakyala ennaku zino tukola nga basajja. Kati gwe bw'ona oyagala otuule, omusajja aleete ettooke, aleete ennyama, naye waliwo lwe bigaana. Wanankulawo nga bigaanye gwe omusabe nti ffe bonna tulya mukene ajja kukuba. Kubanga mutuufu tomanyi ki kyayitamu eyo. Bahajjati babeera eyo ne bambala ejjalabibu. Bahajjati ne bambala ejjalabibu ne babeera ng'ejjalabibu agyambalidde emyezi 8. Yajulika tafunye yayidi mbinzi akaswayiri munda kwegamba nga kako kagegera. Then oyagala era omusajja akuyisenga rape owe wamuyisa. Nzasobola okwetwala mu saluni ensasula akakadde nga kange n'enkomawo omusajja n'aŋŋamba bebi olabise bulungi nnyo. Enkya ajja kwagala mpaako omeka ajja kumpa 2 ku lwasonga amanyi akakadde nkasobola. Sooka olwesobole. Tebwesobola naye ate oyagala bakusobole. Gwe nga gwe weesobodde kyenkana ki? It should start with you. Tweyagale. Bamama tweyagale. Batata tweyagale. It is very important okweyagala. It's domestic violence. Ennaku z'omwezi 4 Saturday eno tugenda kubeera ku Tyentala Bonita era nga wetuli olwaleero okuyingira emitwalo 3, emitwalo 5 n'emmeeza yakakadde. Tugenda keerako kubanga tugenda tabula red carpet. Tugenda kunyumira red carpet. Red carpet si ze za bulijjo, tusuubire mu bipremiya y'Abanigeria zino zetulaba nti ngenda gikola nga tewali yagikoze kubanga ne wuuyo ne Zubede yandigikoze ngenda musooka. N'olw'ensonga eyo ngenda kukola ki? Kimanyi yejja nayo ejja kuba yakabi nnyo naye movie premiers usually our industry nga ffe aba movie tetwesupportinze tetufiiringa nti no tuli bakabi ate ng'ekyaddala tuli bakabi. Look at all those other countries abazanyi ba movies bakabi naye ffe waneeno seba abazanyi ba movies tetuli bakabi tebatubalamu makulu. It is going to start nti abazanyi ba movies bulungi nnyo. Ngenda kuwanika